ate ngenza okulaba omutwe gw'ekitabo nga kunnyonnyola biraamo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yatulaamira 200 n'obinnyonnyola. Kitegeeza ndowooza ekitabo ekyo bw'okisomera ne bw'oba owezezzaako biraamo 5 tosigala kyekimu, kubanga ekyamazima Sheikh nga baagambye ffe ebitulaga nti omuntu kati mwesiimu oba atuuse ku buwanguzi byonna bya dduniya. Gendako katono nga batusomesa the basic 5 oba biki of life, oba mubijjukira ebyo byatusomesa kasita oba n'amazzi, simanyi n'oba ne shelter, simanyi n'oba na wosula, simanyi no ng'olaba eyo mindharu maddi ga lubindi terimu kaabya mwoyo n'akamu, material outlook. Naye ng'ekyamazima ensonga ezituusiza ddala omuntu okwesiima zezo Sheikh z'abadde atugamba, era bw'atuuse ku ky'okujjukira Allah nga kikuleetera obutebenkevu mu mutima, nezijjukira ate abagamba nti bali mu kutendereza Allah, ate obutebenkevu ne bubavaako ne bajazibika. Dhikiri ya ngeri ki eyo ate kutabangula mu kifo ky'okukuleetera obutebenkevu mu mutima gwo? Na jazahullahu khairan. Ekyamazima olugula abaana naye ku misingi nga gyaki gya Busiraamu, okusinziira ku allocation ya time n'esigaddeyo kizibu okugusoma ne tugumalayo. Naye nga njagala okubigenda nga mbisiinyaako busiinya nga mbagamba nti bannange okugunjula abaana baffe si kubagunjula mu mubiri gwokka balye bulungi banyirire, wabula waliwo n'okugunjula ate nga kwe kusinga obukulu nga kwe kubagunjula mu by'omwoyo. Naye abaana bayimirira ne bava mu mamotoka g'abagagga ng'olaba emibiri ginyirira okukamala obukamazi, naye ng'abaana mu mitima temuli mu mpisa. N'olwekyo nga bwe tugenda mu maaso balye birungi, era tugende mu maaso n'obbagunjula mitima gyabwe tubayingizeemu ebirungi. Wakiri omwana obutanyirira kungulu, ng'endabika ye kungulu si munyirivu, naye nga nga ne munda akola ki? Anyirira. Omusiraamu obutanyirira kungulu tekiba kyabwa kyeyagalire, wabula eziba mbeera ng'obwavu. Nabbi yalina basahaba radiyallahu anhum be bayita ba ahli suffa, nga kungulu tebanyirira naye nga lwa bwavu. Naye olw'okuba bayogerwako birungi, abantu abamu ne balowooza nti obutanyirira nakyo kikubirizibwa mu Busiraamu, naye nga mbeera mbi yali ebatuusiza ku ekyo. N'ekyo tunyirire kungulu ne munda, era abaana baffe tubanyirize kungulu ne munda. Towulira Allah wagamba mu Qur'ani, inna Allaha, mazima Allah, yuhibbu at-tawwabina, ayagala nnyo abeenenya, wa yuhibbu al-mutatahhirina, ate ayagala nnyo n'abeetukuza. Mulowooza lwaki yayogera ebintu ebyo bibiri? Allah yali ategeeza abeenenya mu mitima ne babanga bayonjo nga timuli bukyafu bwa byonoono. Wa yuhibbu al-mutatahhirin, ate ayagala nnyo n'abeetukuza kungulu, aleme kunyirira munda mukka naye nga kungulu, aleme kunyirira kungulu kokka naye nga munda mukyafu. Era gy'okomye okuba omwononefu mu maaso ga Allah, n'obukyafu bw'omutima gye bukomya okuba obunene. Era nga bwe mukimanyi nti ezambi likyasinza okukyafuwaza omuntu mu mutima, zambi lyakukola ki? Lyakukola shiriki. Kiba Allah tekyamulobera kuboogerako abashiriki n'aga nti innamal mushrikuuna najas, abashiriki najis, ezimba obwongo n'omubiri, naye teweerabiranga ku nsonga y'okumugunjula mu by'omwoyo. Ensonga eyo naalibadde njirwako naye ngambe ngenda zisiinyaako busiinya.
ekirala ng'abazadde nange mwendi amakubo mwe tuyita okugunjula abaana mulimu enneeyisa yaffe abazadde awaka omuli ebikolwa bye tukolera awaka n'ebigambo bye tukozesa nga tubuulirira abaana baffe. Njagala okukibategeeza baganda bange abasiraamu nti abaana baffe awo be mulaba batukoppako nnyo ebikolwa bye tukola okusinga ebigambo bye tubabuuliriza. Mu kulya olidde otya? Osomye bisimillah, ekyo kikolwa. Mu kulya olisiza mukono ki? Gwa ddyo. Mu kulya olya weesigamye nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti inni la akulu muttakia, nze siryanga neesigamye. Oba mu kulya ogolola omukono n'ogunaanuula ku ssaniya ne gukwata mu maaso ga munno, oba obuuze bwakakeeredde kale goyinza okuba obadde wano mu darusu omwana wo biki bye bwamubuuliriddemu mu bigambo tewali, n'ebikolwa biwaakakola bingi. Tulaba bwakulaba ng'ovuga emmotoka naye n'afunayo empummumpu n'aga nti eno y'emmotoka yange. Kitegerekese lwaki? Batukoppako bye tukola ekigenda ewala. Olaba n'akaana akatannaba kuyiga kwogera katandikira kukoppa bikolwa byo nga ne bw'onaamala ebiseera okabuulirire tikajja kutegeera. Ogenda okulanga katadde omutwe wansi kalinga akasaala naye nga tonnakabuulirirako nti saala. Kitegeeza katandise okukoppako ebikolwa kuba tekannategeera na bigambo by'oyogera. Age sinno annashi, emyaka egy'okukula. Kivuddeyo bulungi baganda bange, kyensookeddeko kubaga nti bwe tuba tulera abaana tuleme kubalera na kubagunjulira ku byakulya byokka na byakunywa na bajjanjaba kuba ebyo bya mubiri, wabula tugezeeko n'obagunjula mu by'omwoyo. Eyebadde poyinti nkulu. Poyinti ey'okubiri kubalaga nti abaana baffe bano nga tubagunjula tusinge nnyo kweyisa bulungi mu bikolwa byaffe awaka. Lwaki? Kubanga abaana basinga tukoppako bikolwa okusinga ebigambo bye tukola ki? Bye tubagamba. Ensonga ezo muziwulidde bulungi. Naam, nga tukyagenda mu maaso, njagala ate nkubeko reverse emabega mbabuulire eŋŋunjula y'omwana gyetandikira. Eŋŋunjula y'omwana gyetandikira ddala ddala nga yi starting point yaani gw'owasizza era ani gw'ofumbiddwa. Kitegerekese kuba bino byenjogedde bijja luvannyuma, naye ani gwe wawasa, ani gwe wafumbirwa. Bw'abanga omukyala wa ddiini wa mpisa, ekitegeeza nti enneeyisa ye wakati we ne Allah nnungi, n'enneeyisa ye wakati we ne bantu banne nnungi, oyo mwana wattu tomubuusanga maaso bw'obanga onoonya. Naawe omukyala kye kimu, omusajja. Kivuddeyo bulungi baganda bange, Nabbi kye yagamba sallallahu alaihi wasallam, tunkahu almar'atu li arba'in, omukyala awasibwa lwa nsonga nnya. Nabbi yali tatuwa biragiro ti n'olwekyo olw'okuba omukyala awasibwa lwa nsonga nnya, nammwe ze mubanga musinziirako muwasi obulungi. Ekika kyekitiibwa, eddiini nakyo ekirala sente. Hadithi eyo bangi bwe tutyo bwe tugitegeera nti Nabbi yali atulagira, naye mu hadithi eyo Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali alipootinga birimu ku nsi. Ekiragiro kye kyekisembayo, yali alipootinga ebiri ku nsi nga bwe yakola okunoonyereza ng'omubaka ng'aluŋŋamizibwa Allah, yakisanga nga abawasa basinziira ku emu ku nsonga ennya. Basinziira ku bulungi obw'omukyala,
ekika kye mwava, sente ze n'eddiini. Kati oluvannyuma lw'okuripootinga reality ekiri ku ttaka tizeeza abantu ensonga ku basinziira anti batera babikka na babikka. Omusajja wasize omukyalo obulungi si kibi, era ate olyo n'akyongerezaako nti atuukiriza ne hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nedda batatuukiriza hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam, wabula aba akoze ekiri mu nsi, ekiri mu kiragiro kya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Wenyagire weeyonere wa ddiini awo wali ekiragiro kyani ekya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Era njagala obagamba nti ekyamazima okugunjula omwana kutandikira ddala eyo, kubanga omukyala nga munnaddiini ajja kuba talya, tanywa, tayambala haramu. Nebwe kityo omusajja bwe gunaaba si haramu nti olidde embizzi oba kifudde kyokka, wabula haramu nti sosi ensibuko mojja ebyenfuna byo Allah yabigaana. Kiina engeri gye kikosa omwana ali muki, ali mu lubuto. Nolwekyo omukyala bw'abanga munnaddiini masha Allah. Ekirala edduwa mugimanyi ey'abafumbo, newankubadde bisimillah tezimala gakozesebwa, bisimillah temala gakozesebwa ku bintu bye tugamba nti oba bikyafu, naye bisimillah yatukkirizibwa abafumbo okukozesa nga tugenda eri abantu baffe. Edduwa kozesa esoma etya? Bisimillahi kyekiddako Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana. Era munno bw'agyerabiranga ogimujjukizanga. Edduwa eyo agisoma mwami, kuba hadisi bwetyo bwetano. Kivuddeyo bulungi. Allah n'akugereranga omwana wo, omuntu olubuto lwe yafuna, edduwa eyo wagisoma, sitaani zijja kuba tezijja mukosa. Ate omuntu ayinza okisika n'aga nti nze ono owe wange masha Allah kaazitoye kanneesunge, kubanga tekibangawo ne neerabira dduwa eyo. Tubuddeyo bulungi. Bismillah Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitan ma razaqtana. Kati omwana oba omugunjudde otya? Anti sitaani tezigenda mukwatako. Sitaani zitukwatako mu ngeri bbiri, zitukwatako mu myoyo ne zitukoza ebikyamu, ate ne zitukwatako ne mu mibiri, amayembe ne gatulumba, amajini ne gatulumba. Oli ge yagambye nti obwo bubakitiriya. Abalina entegeera eyo ba Ahmadiyya bagamba tukkiriza nti amajini kale abo tubaveeko, dhallu wa adallu kathiran min ibadillah, baabula ne babuza bangi mu bitonde bya Allah. Naye kye tubaddeko toga nti omwana wo sitaani tegenda mukwatako, kitegeeza amakulu aga gana amajini mayembe aganaaba galumba abantu, oyo omwana Allah ajja kuba yamuwa obukuumi nga tegamulumba, omukosa mu mubiri yadde omukoza ebikyamu ebiyitiridde kuba ebitonotono buli mwana Adamu yenna muki musobya. Era buli lwosanganga omwana wo nga mulalu ekiyitiridde, mu byolina okuzza akatambi emabega kugamba, naye edduwa ezo nazisomanga oba saazisomanga. Yenno bw'aba wa bwenzi ate kiba kyangu kiggukako nti ensonga kirabika yava ku eno. Kitegerekese bulungi. N'olwekyo ekyo nakyo kika kyakugunjula mwana okusomanga edduwa eyo. Ekika ekirala ekyokugunjula omwana kwe kumusalira aqiiqa. Naddala kikubirizibwa nnyo ng'awezezza ennaku mmeka? 7. Alina obuvunaanyizibwa obusooka, amaloboozi simanyi lwaki mangi. Alina obuvunaanyizibwa obusooka obusalira omwana aqiiqa ye taata we amuzaala. Kitegerekese bulungi. Wabula tekigaana maama naye kusalira mwana we aqiiqa ku misingi ebiri, nti taata talina busobozi oba baagaana okusalira abaana aqiiqa, mumukwate kye mulina mu nsawo yammwe musalire abaana bammwe aqiiqa. Kivuddeyo bulungi. Ate naawe taata leka kweyibaala nti omwalimu yagambye nti bwengayaala maama asala aqiiqa. Obugayaavu obwo si kitendo kirungi.
bw'osalira omwana aqiiqa, omwana ajja kuba ennunuziyo, Allah tabaraka wa taala akuwonya omuliro n'omwana oyo okuwolereza. N'ekirala, omwana okumusalira aqiiqa oba omutangira okulumbwa shaitaani mu bulamu bwe. Okulumbwa atya? Mu mubiri gwe ne mu mwoyo gwe. Ate era tubagamba ekya sunna kumusalira lunaku lwa 7, naye singa lutuuka nga tofunye kyomusalira, buukaweera 7 musalire nga 14, era nakyo bwe kigaana musalire nga 21. Bwe kigaana, awo wonna woofunira obusobozi. Nobwoba eno gyendi agenda emyaka 6, singa kitange waali oba mmange, tekimugaana kunsalira aqiiqa. Alika mbawe shortcut y'okusala aqiiqa. Bangi babayita mu nkiiko ez'ekika, ng'ogenda kuwona kusalira abaana bo ki aqiiqa. Ekitakkirizibwa kusala aqiiqa ku mukolo, ng'omukolo ogwo kuliko ekisalo ekyetongodde nga ku dhuhiya. Toyinza ganti kandeete enniya 2 ku mbuzi emu, enniya emu ya aqiiqa ya muwala wange, enniya endala ya dhuhiya. Omukolo ogwo gulina ekisalwa ekyetongodde, naye gye mukuŋŋaanidde okumanyagana tiwaliyo kisalwa kimanyiddwa nga kya ibaada, nga kikolwa kya kusinza Allah. N'ekyo bisalo biweeyo abantu balye, ne boonaaba tobagambye. Kuba aqiiqa okuyita abantu balye obagambe nobaga nti eno aqiiqa, gwe kireke wakati wo ne Allah okikweke. Ye ate banasoma ddi suratu Yasin ne suratu Waqi'a nani? Ebyo ffe twagala gendayo ne tukitwala nti aqiiqa kulya, mukolo gwa kulya, ate nga n'okulya mwana wattu kulya nnyama, nva zokka. Bino ebyemmere eba bonus. Ngale bwolaba dhuhiya, dhuhiya nayo nva zokka, nnyama gye tukuwa, ate emmere eba bonus. Zakatul fitiri ate yo mmere yokka, ate enva eba bonus. Nokyo abaagala zakatul fitiri tugikyuse tuwe ssente, balinga abaagala notugamba ti ne dhuhiya ne aqiiqa nayo tubikyuse tuweemu ssente. Bwandi abantu bayinza okubanga ssente zibasinga okwetaaga okusinga ennyama ya aqiiqa n'eya dhuhiya, mujja kuba mutukoze bubi. Nga bwe tukuwa aqiiqa ne weeyiyiza emmere nga tukuwadde enva, nga bwe tukuwa dhuhiya ne weeyiyiza emmere, ne zakatul fitiri katukuwa emmere weeyiyiza eki? Enva. Iyi ate mmwe kennyini mugenda emakka mu bisolo bye musalirayo, simanyi mubiyita hadi, tetubiyita dhuhiya, ate mukwata sente ne muziwaayo ku lunaku olw'omusanvu, kimukuuma. Era bw'olaba omwana nga wamusalira aqiiqa naye nga mulalu, manya nti ate singa tewamusalira yalibadde ssebalalu oba nabalalu. Ate era singa olabanga mwana mwetoowaze mugonvu, ekiyitiridde nga bamusalira aqiiqa, manya mawe nga tibamusalira, manya ate nti singa bamusalira obugonvu bwalisinze ne pamba omusensule oba eryenvu. Olaba abamanyi batuuka n'otugamba ti ne bwe baba bakadde bwe baafa naye nga olina obukakafu tebakusalira, okkirizibwa okugyesalira. Nange eno nga gyendi nenfunayo obubuzi 2 ne mbusala na nniya ti eno aqiiqa ya Nuuhu taata Najeebah. Singa twawanisiza wano mikono abatalina bukakafu nti bataata babasalira aqiiqa, mwali badde bangi. Naye bw'oba olina obusobozi kikole ki? Gyesalire, tewali buzibu. N'ekyo nalyo kkubo lya kugunjula abaana. Ekirala essala, nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam, muru awladakum bisalati li 7, abaana bamwe mbalagire ng'okusaala nga bawezezza emyaka 7. Ale baba tannagiweza tekikakatako kumulagira. Omwana esswala eba tennamukakatako, naye gwe bw'aweza emyaka 7 kiba kikakaseeko omulagire. Kitegeeza bw'oba tomulagidde
ng'awezezza emyaka 7 gw'ofuna omusango omuzadde njagala mu byawule ti ate gwendagira tennamukakatako tennamukakatako naye gwe kikkakatako omulagire asaale naye bw'abanga tasadde tomukuba paka ng'awezezza emyaka emeka 10 kati bw'abanga alese kiswala awezezza emyaka 10 nga wotandikira omukuba lwaki akaana akatakimye mazzi akatayozezza bintu okakubira ku myaka 5 nga ku bya Allah emyaka gitandikira mu myaka 10 gwe bibyo katandikiddemu 5 waliwo n'ababutandikira ku 3 nga weefaako nnyo okusinga nga Allah ye bwe yafa ku kitonde kye yatonda noja bakozesa emiggo okukangavvula abaana mumanye olina kutandikira ku myaka ki tuwuddeyo bulungi obudde bufunze ate awo naasukkawo nenjagala nkole samale ku byembagambye ti ekyamazima okugunjula abaana baffe tuleme bagunjula mu mibiri gyokka nga tetubagunjudde mu bya myoyo banywe bulungi poregi banywe amata balye ebyetaagisa nga tugunjula emibiri gyabwe naye ebyomwoyo bye bisinga obukulu kivuddeyo bulungi ekirala tweyise bulungi mu maka gaffe kubanga bakadde baffe abaana baffe ebikola bye batukoppako bingi nnyo okusinga ebigambo bye tubasomesa kyekyokulabirako kye nabawadde nti akaana kaba ka myaka 2.5 tekannayigana kwogera ne bukakulaba ng'osaala nako ne kavunnama naye nga singa wabadde okagambye mwana wange bw'obanga osaala avunnama ku myaka egyo tekabitegeera kitegeeza batukoppako nnyo ebikolwa okusinga ebigambo kati ebikolwa byaffe bibe birungi liisanga ddyo bw'obanga olya teweesigamanga lyanga emmere ekuliraanye n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo kivuddeyo bulungi ku kulya bayigiriza okwerekereza tekikugaana abaana bo nga bali awo n'osooka n'obalinda batandika okulya kajja kuliramu ekigamba nti nange kanninde bannange batandika okukola ki okulya n'ekirala abaana obasalira aqiika nakyo kika kyakubagunjula nekyensembezaayo obalagira okusaala nga bawezezza emyaka emeka 7 ekyemyaka 7 kikwatirako n'obaawula mu buliri nakyo kugunjula abaana kubaawula muki mu buliri mubaawulenga mu buliri nga bawezezza emyaka 7 nakyo kubagunjula okubaawula mu buliri kizingiramu n'obaawula mu bisenge gye bakola ki gye basula oba obaawula mu buliri ate basula mu kisenge kimu ono omwana wa bulenzi ono wa buwala nakyo tekijja obudde butusazeeko era awo wenkomye tuli batuzeemu okulabagana omulundi omulala tulitandikiraawo ebibuuzo ndowooza tuddemu nga 2-3 Sheikh Sudiri masha Allah yajja okufundikira emisomo gyaffe tubadde tumulaba nga alina gwasindana naye yeeyita seeka waaki la ilaha illallah olwo n'obusungule bwankwatanga nabaseeka mukwasizza ekisa neŋŋamba ate singa mbadde nzaawo bannaali mukoze eki naye nga kyekyali ate kyetaagisa era ssebo wemale kumulabisa wamulabisa n'omulabisiza ddala kusaba Allah akulungamye tugenda kuwulirizaayo ebibuuzo bitono naye nga sinawulira bibuuzo engeri gye ŋŋenda mangu ntera okuwandiikayo ebitabo ebitonotono mu bye nawandiikamu ekitabo 40 mukhalafa yaqa'u fiha ba'd as-sa'imin ensobi 40 abasiibi abamu ze bagwamu si bonna wabula abamu ze bakola ki naleeseyo kopi nga 2 insha Allah ekyo ne kiba kitabo ekirala edduwa ezisomwa mu tarawehe oba mu swala y'ekiro nazo nazibateereddemu tibwembanga maze okugulawo okuwanika emikono n'ennyingira mu tarawiya oba mu salatu layiri dduwa ki ey'enkizo gye nsoma etali ya bulijjo bwe ŋŋenda mu kutama dduwa ki ey'enkizo subuhun qudusun rabbul malaikati warruh subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama bwe kutamuluka dduwa ki ey'enkizo lirabbil hamdu mu kuvunnama nga sinnatoola salaamu allahumma hasibuni hisaban yasira nga ntodde salaamu era neeta astaghfirullah
nedda subhana almaliki alquddus subhana almaliki alquddus subhana almaliki alquddus rabbul malaikati kati ezaba oli bw'aba alina ekitabo kyekyo nga yazikwata eswala ye yallayiri battalawiya ebejja kuzitowa okusinga eya munne ekira kyembaleetedde okugolola ensobi 105 mu swala na wudhu kyondeeseeyo kopi ndowooza nga 3 kuba kyakabeeyi kya mutwalo newankubadde era ebikirimu nabwe byaki bya bbeeyi kira kyendeese ndowooza byebyo birala naaba mbyerabidde nyinza obbirekera gwe mbirekedde neneeyo najjaamu olwobutaagala ku lutaataaganya Sheikh agenda okuddako kabatubuuzeyo ebibuuzo nga 3 tugende inshallah taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Sheikh, abaana be nazaala mu bakyala abatali basiraamu nsobola okubasalira akiika? Ekyokubiri, nsobola okusalira abaana akiika nga siri nabo? Ekisoose osobola abaana bo basalira akiika newakubadde bewabazaalamu si basiraamu kubanga abaana tebaalina muki tebaalina musango. Kakati bwe kibanga n'omuntu ow'ebbali kati nga nzazze wano nembuuza omusiraamu wano nti wange omwana wo wamusalira akiika nti saddaaka yiyo ya mitwalo 2 genda ogula akabuzi. Bwe kibanga nange nsobola okusalira oyo ow'ebbali, lwaki n'oyo gwe tomusalira newakubadde naye wabbali lwaki tomusalira? Alina musango ki? Ekirala nsobola okusalira akiika omwana ataliiwo kubanga ne dhuhiya abawarabu baweereza ssente okuva e Makka, kuva e Saudi, kuva Kuwait, ne tusala eno dhuhiya nga tebali nayo. Ate naawe bw'ogenda mu hijja ng'ogenda kusala bisolo, ssente gy'oziwa bagende babisale tobaayo. Kakati sikalombolombo nti bwe mba ngenda okusala akiika oli abeerewo. Osobola okugamba ali mu kyalo eyo bukoma nsimbi embuzi nga za layisi, tiwange ngulirayo embuzi 2 nazadde akaana ka bulenzi, ogabe ennyama eyo oba ogifumbe ogisaddaake. Si kalombolombo nga nnika tigowo oteekwa kuba naye wano. Era kaali kalombolombo ako mubamanyi ab'edda newakubadde nakwate kakyukamu olw'emitimbagano kati ejajja. Edda baateekangawo akakwakulizo bw'oba ogenda kuwoowa mukyala ateekwa okubaawo. Ate ng'edda olaba kyali kituufu. Abeere Masaka nga ndi wano ate mbawoowe musajja ali wano, n'amubuuza nti omukyala oba akkiriza. Ne kati olw'empuliziganya n'endabagana kisoboka. Naye akiika yo osalira n'ataliiwo. Wa barakallahu. Malakul mauti etta eryemu, ekikola etya ng'eryemu? Engeri gye kiri nti okufa kintu kya bya mwoyo, kintu ekitali mu nsi yaffe eno gye tuli. Yotegerekese ebyayo tobitunuuliza galubindi ya wano ku nsi, tobitunuuliza galubindi yaki, kuba omwoyo bwe guba guva mu muntu guyitawa. Mumanyi we guyita? Guyita mu kamwa, si kawompo. Era hadithi al-Bara ibn Azib yagamba nti malayika bwe zijja nga noona azikulidde malakul mauti agiddeko, ateeka ekibatu kye ku mumwa gwe. Bwe towa n'omuntu nga ng'awamanya Nuuhu akoze eki? Omukka guva mu kawompo oba mu matu. Era n'abazungu baga nti he has breathed his last. Assizza omukka omuvannyuma. Omukka bagusiza mu kawompo. Balabaga he has lost his ghost. Abuliddwa omuzimu gwe gugenzi kati gukyamulimu. Abazungu bagamba. Naye nga ekikulu kya byonna nti totawaana kugamba nti kisoboka. Malakul mauti eryemu, wabula malakul mauti eryemu ejja okujjamu omwoyo eriki. Naye njagala obagamba nti zo nnyingi. Allah tugamba mu suratu Sajida, qul bagamba abantu yatawaffakum, abatta malakul mauti ye malayika w'okufa, alladhi wukila bikum, oyo aba akuteereddwako nti yagenda okutwala omwoyo. N'ekyo abadde bagamba nti eryemu, era nakyo nkibaluŋŋamizzaamu. So se kusooka bagamba nti teri kirema Allah. Yetegerekese omwezi gumu oguli ku ggulu n'enjuba temulisa ensi yonna. N'olwekyo Allah bw'atuma zi malayika ne zijjanga 3 oba mmeka ezibulekedde ku eno kabwejungira, eyo eba ezikulira eba in charge, yefuna title ya malakul mauti.
nokyedda bye batunnyonnyolanga nti malayika zatondwa mu kitangaala ate ekitangaala kisaasaana nga boolaba enjuba ebeemu nesaasaanira ensi yonna ne malaku naye olw'okuba yatondebwa mu kitangaala esobola okugyamu omwoyo oguli mu Amerika n'oguli mu Afirika mu tayimu y'emu okwali kwekaka bitaatukakwa mu busiraamu. Ekituufu kyo kiri nti malakul mauti nnyingi. Allah nga bw'agambye abajjamu omwoyo malakul mauti malayika w'okufa alladhi wukila bikum, eyo Allah gyawadde tawkil gyadelegatinze era yeba mukama waaziri endala nekiramu ewalo giyita malayika walumbe. Malayika ki? Ali walumbe ate malayika olaba bikwatagana mazzi n'omuliro. Malayika walumbe nedda, malakul mauti walumbe abaganda bagamba nti yatta, nedda eno malayika yakitiibwa teyitibwangako walumbe. Wa barakallahu fikum. Ate era teyitibwa erinnya ly'Oluwarabu eddala tugiyitaani Israel. Teriyo hadithi ntuufu ekyogera nti malakul mauti ayitibwa Israel, wabula Abayisirayiri be bakitandiikiriza ti enso tutya tukiyingize mu basiraamu ti ne malakul mauti bagiyita Isirayiri. Ngeri gye batya ennyo okufa nabo bajja tutya. Tubuddeyo bulungi. Era Sheikh Albani rahimahullah yakinnyonnyola mu kitabo kye Ahkamul Janaiz, amateeka g'okufa, naga nti erinnya Israel min al-Israiliyat, story z'Abayisirayiri. Barakallahu fiik. Second ozasembe Naam. Sheikh, singa muzadde wange ayingira embeera za shiriki nemugambako n'ateekako obukyayi, takomaawo n'atandika okubeera nga nkolako ebikolwa ebikosa obulamu bwange nga shiriki, nga ne bwe mba musemberedde ankosa bwe mwesonyiwa ne mujja mu bulamu bwange guba musango. Alhamdulillah. Amukallah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Uza tali musiramu bwa yasimura omugambo otya? Wanje? Yarhamukallah. Sahaba kanat al-yahudi yata'atasuna 'inda rasulillah. Abayudaaya beeyasimuzanga beekubisanga emyasi awali nabbi hatta yaqula lahum, asobola obbaga nti yarhamukumullah, fayaqul nga yabagamba bugambi nti yahdikumullah, Allah abalungame. Nekyo munaswara omuyudaaya omusamize bwakuba omwasi mugambe yahdikumullah, Allah akole ki? Akulungamye, atudde ku mulamwa. Ate nga kibi mukaddewo okubanga yebagadde saabazambi owa shiriki, n'awulira nga ayagala asike n'abaana be bagwe mu nnyanga eyo. Abazadde nga balumirwa abaana baabwe. N'atakomaawo ali n'atuuka n'okusalawo akosa omwana we nga yeyambisa ebitonde ebyo, era omwana mbu asobole naye okukola omwana taata we byakola. Ekisooka kya byonna omujembera kya mu busiraamu. La ta'ata li makhluq, terigondera kitonde fi ma'siyati al-khaliq, ng'ojemera mutonzi. Nekirala wa in jahadaka, Allah tugamba mu Qur'an, taata ne maama bibakakanga ala an tushrika bi, ongatteko ma laysa laka bihi ilm, kyotalinako kumanya, fala tuti'huma, togeza n'ogondera taata ne maama niwakubadde be bakuzaala. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, ne mu by'eddunya kolagana nabo bulungi. Taata oli otya? Taata yalwadde kangende muyambe. Kujja nga yatuuse ku level egamba wagaana empewo z'ekika, genda ndeka, saagala kanyamako, saagala sente zo. Awe eyo gy'oli musabire nga Allah akole ki? Amulungame. Naye asigala nga ye taatawo, naawe osigala nga okyali mwana we, kuba mu busiraamu teri nsonga ezaalukusa muntu. Tunulira Nuuhu omwana we amataba gazze, ataasoma ddiini ya busiraamu, yamukowoola atya? Ya bunayi wange, mwana wange, irkab ma'ana, jange olinnye naffe. Amuyise mwana ate nga mukaafu. Ibrahimu akowoola kitaawe Azara asiramuke, ya abati wange taata. Ne Nabi sallallahu alayhi wa sallam aga ista'adhantu rabbi, nasaba Allah wange an astaghfira li ummi, musaba asonyiwe maama, fa aba, Allah n'agaana, amuyise maama. Umar ibn al-Khattab, Khattab tiyali musiraamu naye tumuyita Umar mutabani wa Khattab. Naawe oyinza okugamba nze mutabani w'omushiriki
alina amasabu kuno tekigaana oba okyali mwana we kyokka ekibaawo nti tiwaba kusikiraŋŋana mu maali naye kigamba nti takyali taatawo kati olinga Isa ataalina taata we oba olinga Adamu ataalina taata we na maama we ekyo kiba kitaata kyo naawe omwana bwoba gwe mushiriki oba kyana kyoyo taatawo kiregerekese obuzadde bwe obusigalawo era DNA tevaawo olw'okubanga nti okyusiza eddiini. Barakallahu fikum. Ndowooza ebibuuzo bikomyawo inshallah. Seeka ajja kweyongerayo ali okuddako ajja kwanukulako byabanukudde biizinillah. Pozi n'abali okubuuliza mu Luwarabu buuza nga oyinza okuba oli kubuuza nga oli omu naye n'abalala bafunemu ekyokola ki n'ababuuza mu Luzungu baseeka tebamanyi Luzungu tumanyi Luwarabu so eyo linaabuuza nekikulema n'okukulema mukozese olulimi lwe tusinga otegeera nyonge badde hadithi ayinza ogireetera muli abamu bali mutajuweedi. Naam Seeka tweyanza barakallahu fikum.